The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukwaniriza lunaku luba lwakutaano essaawa ziba 10 tutunuulira omuzannyo gwa Quadball. Gwe wenna munnayuganda ayagala okunyumirwa okumanya okuyiga Quadball, eno ye programu mwolabira era mwomanyira ensonga zino zonna. Muzannyo mupya naye gugezezaako okutumbula embeera z'abaana naddala abaana ab'obuwala. Guno gwe muzannyo gwe gumu ku mizannyo emitono ennyo oguzanyibwa abantu omwami n'omukyala oba omulenzi n'omuwala mu kadde ke kamu, naye nga tewali akosebwa, nga tewali alumizibwa ng'emizannyo emirala gyonna. Mubiramu injuries, naye engeri gy'oguzannyamu gujjudde empisa, gujjudde obukakkamu, gujjudde okuweŋŋana ebitiibwa ng'abasambi. So n'olwaleero tukomyewo nate okusobola okulaba nga tutunuulira ensonga zino ez'omuzannyo guno Quadball, n'okulaba tugutumbula tutya, tugwagaza tutya abaana baffe naddala ab'omugigi guno, era nga n'olwaleero tulinawo omu ku basambi ng'asamba position eya Kyesa, bamuyita Nasaka Faith. Ono Kyesa era nga naye ava mu Elisa Quadball Club oba okuva mu Elisa Africa. Era munzikirize mu kaseera kano asooke atulamuseeko, then tulyoke tugende mu maaso. Tugakozesa ennimi bbiri, Oluzungu n'Oluganda, kinta buli katogo kasavu kanyama. Faith, tukwaniriza. Kale sebo. Sanyusa okuba nti ndi wamu nammwe olunaku lwa leero. Amannya gange nze Nasaka Faith era nga nzanya Quadball. Omuzannyo guno mupya mu Uganda tegumanyikiddwa nnyo, andama Kyesa. Era ndi musanyufu nnyo okuba nti ndi wano olunaku lwa leero okwogerako ebikwatagana ku muzannyo guno gwe tuzannya. Tukwaniriza nnyo mukyala Faith. Guno omuzannyo tukimanyi bulungi mupya, naye lwaki muzannyo gyonna wasalawo n'onoonya Quadball? Eriyo netball, kati n'abakyala basamba football, eriyo beach soccer, eriyo ludo, eriyo pool table. Lwaki Quadball? Sijja gamba nti emabegako eyo nga sinatandika zanya guno omuzannyo, nalina omuzannyo gwe nali nzannya gwonna. Edda twali tuzannyanga nnyo okwepena biki ebyo, naye it was in covid eyasooka 2020 twali awo nga pamaze otulokinga down na joint my senior 5 awo kwe tuzannyira omupiira guno ebunnamwaya ku kisaawe. Nalina omusomesa wange yali atukoochinga, naye nina mukwano gwange gwe tukuze naye baali bazannya omuzannyo guno, nensikirizibwa ngamba kusomera ngamba bazannya batya, nengamba sijja bigezaako kan concentrating kusoma, but with time when you see something new you want to learn, omanye bakikola batya, binyuma bitya. So I joined the game, I started playing. Natandikanga bita, omanyi nga wakatandika omuzannyo olina tandikira ku kifo wagonvugonvu. Wewatagenda kumenya nnyo. Natandikanga bita n'enzannyo olwasooka nga bita. Ogwaddako coach nampo ekifo ekirala n'entandika okuba Kyesa. Okuva olwo ne ngamba
kati kenzize ku kino ekya chesa sikivaako kanzire kuba chesa oba beat ambuleke naye nga muzannyo mulungi cause gutuyamba like fena both gender fena tusobola ozannya wamu abalenzi n'abawala ekitali ku mizannyo mirala nti wekuba kubaka mubaka bawala mwekka wekuba kusamba mpira guba gw'abawala mwekka naye guno gwo tuzannya abalenzi n'abawala ate tetwekosa kubanga tuzanyanga ab'emikwano abooluganda it's a friendly match so it is so hard okuba nti twekosanga ffe abantu. Now we have evidence that dawns we get new viewers, new followers. One would like to know the difference between a chaser or the different positions on the pitch. You talked about chaser, you talked about beater. Can you try to explain? Do you have goalkeeper? Do you have referees? We want you to categorize for us these categories and positions so that someone who is very green like me about the game can understand. Like we have football, we have defenders, we have midfielders, we have strikers, we have wingers. So we want you to at least help us and try to explain, split each department and tell us their roles so that anyone who is interested can pick interest and be part of the game. Okay, so we have 4 different people on the pitch, though it's a big number, but we have 4 different departments. We have the beaters, we have the chasers, we have the keepers, and we have a snitch. So beater, that person, let me say, is the defender. A defending bademo okuteba ayina omupiira gwakozesa tulina n'emipiira ebiri gye tukozesa tulina emipiira ebiri gye tukozesa kwafo tulina ne brage kwafo gye tukozesa okuteeba then brage beater gwe mupiira gwokka gwalina okukwatako mu kisaawe era gwe mupiira gwakozesa okuggyako bano abantu aba opponent be beater wakuba in case obadde ogenda ku side ye oba olina okuvaayo oddeyo ku side yo okone kwezo hoop ze tuyita goals then kati chaser, the task of the chaser is to get the ball eyo gundi etali brage okukwata ogwo mupiira okuscoringa ye role ya chaser ku kisaawe then role ya goalkeeper in case ba chasers bazze nga baagala okuteeba nga goalkeeper ina omulala mu kisaawe nga bazannya omupiira nti aba alina okukwata omupiira baleme gukola ki so his role or her role aba alina okugukuba good bouncing back buleme kujja mu goal asobola okugukwatako that time tulina ekisenge kya keeper wabeera walina kusukka aba asukka mu bifo ebirala byonna atuuka wonna wonna waaba ayagadde buli muzannyi yenna yenna ali mu kisaawe atuuka wonna wonna waaba ayagadde naye oba olina okwerimitinga wootuuse kubanga in case bakutta omupiira nga bakuzaayo eri ewuwo oba olina okudduka emisinde oddeyo kati oba olina okwerimitinga wookoma naye nga keeper wetutuuka ku ssaawa y'okuteeba alina gundi eyo gy'abeeramu era ye yabakkirizibwa yekka okukwata ku mupiira ogukuba ogufulumya then snitch ono omuntu at the end of the match like 30 seconds nga tunatera omala omupiira oyo ye abeera bamuteeka akapiira tugeze something behind kabeera kapiira tukateeka mu stocks katono kati wabeera bajja mu bano bennyini abazanya ku buli side bajjayo omuzannyo omu n'abeera nga alina bagoba oyo snitch ne bamugobera mu kisaawe mwennyini ne bamugoba then amugoba n'akwata your aim is to hold that thing that he's having that would be katairo the tail. If you hold that tail you score 30 more points that's the advantage of it in case mubadde no nga mwina abiri nga tugeze bali balina 3 mukakwata ngomufuna 5 nga mubasinga by that so that's it okay so interesting kati omuntu yali agadde okumanya
Omanyi otya nti dakika zino zina tukuggwayo kati kangobono alina akapira emabega? Kaakati we tuba tuzannya omupiira guno tubeera ne coach someone ali kutufuwa in case of any mistake referee. So era amanya sawa n'agamba these minutes to end that game, so the snitch n'abagenda ogoba mufulume mwena, then ne mutandika as you people are playing bo bali mugoba, but okufulumya oyo omuntu nagabafulumiza on any team it affects you. Remember kati tugeze mu badde luli muli bana kubanga tubeera abantu mukaaga mu kisaawe. Tugeze nti bachesa tubeera abantu 7. Tugeze nti bachesa mu badde bana mu kisaawe munda. Bwoba tolako omu amanyi gaba gakoze eki gakendedde ekitegeeza mu abali munda mulina okukola ki okweyongera musobole okuzannya ate muleme kubanga babakuba. Madde manyi era bajayo onemu nono omu. Buli side bajjayo omu. So nabali baba bakendedde amaanyi naye mwena mba mukendedde amaanyi. Kati bano babajjamu babaza wabweru ne mmaliriza okusamba oba nabo babeeramu era ani agoba kwabo benyini beegoba oba mwaba bagoba. Kati ono abalina akakira ke bamusibyeko emabega goba bagoba. Team opponent ya mugoba. Bano the two teams bafunayo omuntu omu ku buli team. Then ono abagoba yeta abatayina team abamuntu just naye ali awo abatayina team kubanga banalonda nti ayina team emu ayinza okusaliriza wa team n'akola kinewangula. So we get anyone outside the game or outside the teams go tukozesa. So team esoko kumugoba nemukwatako yetwala obonera asatu naye nga tafulumye kisaawe. Tebafuluma babeera round kisaawe awo webabeera nga baddukira. Yes sir. Okay. Awo ndowooza omulabi waffe omulungi ogw'omuzannyo otandise okugugoberera mpola mpola. Ebimu bibuzaabuzamu lwokuba kukyali mupya naye bw'oba obiwadde obudde ng'obyegendereza nno mwana wattu gunyuma era muzannyo mulungi nnyo nnyini ddala naddala ku baana ab'obuwala abagwetanidde muzannyo gwo gubadde gugezezzaako nnyo okutumbula ebitone. Kaakati bwe tuvaayo kati mulina nteekateeka ki kati? Okay, nga tunatona ku nteekateeka gwenga omu. Yes sir. Kikyofunyeemuko? Okuva we natandika ozannya guno omuzannyo njiza ebintu bingi era nfunyemu ebintu bingi. Me personally, I will not say that I was social. No. As in social, okolagana n'abantu abalala naye guno omuzannyo gunjigiriza nti ffenna twenkanankana oba oli mulenzi oba oli muwala kubanga mu kisaawe waliwo oba ng'oyagala ttiimu ewangule naawe oba muwala olina ku actinga nga musajja oba olina okuba ng'olina amaanyi. So gunjigiriza okuba nti nsobola okukolagana n'abantu abalala mu ngeri yonna yonna okuggyawo feelings zange, controlling my feelings cause back then onyiiganyiiga mangu naye omuntu agenda kujja kkoone tolina nnyiigira mu kisaawe kubanga buli w'onyiiga n'amaanyi nga gakendeera. Buli w'onyiiga you lose focus. So you will not be doing what you're supposed to do on pitch. So you will be thinking about other things instead of thinking what you're supposed to be doing in the pitch. So gunjikiriza okwencontrolling ng'omuntu and I've learnt a lot of things regarding on my gender with the girls. Batuyambe mu bintu bingi, batuyigiriza okutunga, abamu tumanyi kutunga, batuyigiriza okukola pads, twayiga okukola wine. Me personally nayiga okukola wine kubanga kati ssaawa zino nsoma, but that's a side thing that kyenfunye okuva mu Quadball. Banjigiriza okukola wine, so n'abaana abalala mbayigiriza era tukola wine. Wine wamuyita wati? Wamuyita Elisa Quadball wine? Wata munamu alinnya? Wine tulina erinnya likyamuwadde naye mu maaso eyo tugenda ddikyusa omanye ekintu nga kyakatandika. Okay, kaakati bw'otunuulira enkolaganayo n'abaana abalala bewasangayo n'otunuulira emizannyo emirala nga gye bagizannyamu njawulo ki gy'olabamu wakati mu mizannyo gino gyonna n'ogamba at least guno gwaffe gusingako giri mu mbeera bw'eti? Ekisingira ddala mu byonna guno omuzannyo gufavoringa gender zonna.
tegugenda kusosola nti wemuba basajja bokka nga basamba mpira gokka bali babasajja oba bakazi bokka nedda gufavoringa gender zonna kyensinga ogwagalako nti ate wemuba ku kisaawe mwenna mulina okukozesa amaanyi geega muteri bunafu ku kisaawe yesebo kyensinga ogwagalako kubanga ate nekirala gutugatta ffenna abawala n'abalenzi okuba nti tuli wamu eriyo abuuza wano nti omugaso gw'emiti egyo giri mu makati g'ebigere byammwe mugaso ki? ogwo omuti tuliyita you as a person ogulaba nti muti but in the game tugiyita broomstick so talina nnyo mugaso naye kaŋŋambe nti nera eri ku tteeka kale etteeka ly'omuzannyo tulina okuba nagwo era ogwo muti woba ng'ozannya omupiira negukuvaako ne gukugwa in case obadde okwata omupiira obadde okutta omupiira there and then olina oguteeka wansi w'okontinuwenga ng'odduka nga tolina muti mu magulu ate nga okutta omupiira baba kansolinga in case omupiira gubadde gweno tiimu ne bagukujjako nawali advantage n'abajjakomu so that's the advantage of that broomstick though it has no big nti kyatteeka naye nga mu mateeka g'omuzannyo naye eri paati y'omuzannyo nti tulina okuba nagwo mu magulu gaffe it has no effect wozannya you get used to it that it has to be in the legs kubanga osobola okudduka nga togukutteeko temwefumita it is so hard nkugambye guno omuzannyo twerabirira okuba nti tetukosa bannaffe kubanga omanya wogufumita munno naawe tomanya omuntu asobola okugukola ki ogukufumita kati tuzannya mu ngeri gyotula nti tetwekosa ffenna yesebo ndowooza omulala waffe ogenda oyiga ensonga zino nga bwe ziri ez'omuzannyo guno Quadball omuzannyo mulungi nnyo era ndowooza mwe mwenna mwali gwetanidde naddala mmwe abaana ab'obuwala namwe batanezuula mu bitone ndowooza sooka ogezese tomanya oyinza okuba nga yakutondera nti wolivuukira guno gwe muzannyo guliba guliwo era ng'olisobola okuba nga oguyiga ogwettanire mwalina tonamenti gye buvuddeko awo oba yali mu bisale bya Christmas oba nga tandika omwaka tonamenti yali egendeddwamu kufuna ki ebigendo bya tonamenti eno byali ki? Tonamenti eno yaliwo ku empowering girls so it was done mostly to empower girls. You know, we girls, we face different challenges. Kaŋŋambe nga mu COVID yawo abaana abawala bangi abafuna embuto bana bangi like people go through different issues most especially with the girls. So that tournament was more about empowering girls and many achieved because twabafunayoko sente ezasobola okuyamba abawala ne tugabira abamu pads kutambulako eyo mu bantu kunoonya abawala balaga nti guno omuzannyo gutukoledde ebintu bingi ffe ng'abawala. Yesebo. Okay. Awo kirungi. So nga tunaatera okutuuka ku dakika kwali tuba dakika nga 10 okubanga tuwunzika ensonga eno. Twala kumanya mwenga aba Elisa. Yesebo. Mulina nteekateeka ki okusobola okulaba nga mwongezaayo omuzannyo ogwo eri eyo abatanagumanya? Guno omwaka 2024 tuplaninga tugenda Busoga region ewaffe. Yesebo. Eyo tujja kutuukako eyo twagala balindira eyo nange tomanya ndiyingirira eyo kale sebo tulina kuba tukulinze kubanga tegususula na myaka nafa bakaddi yasobola okuyingira ojja kudduka bulungi kiwedde kaakati genda Busoga region twagala okusingira ddala twagala kusikiriza bano abawala abato baleme kuba influenced okulowooza nti obutasoma oba kufuna lubuto it's the end of everything. Bamanye nti mu buli kimu wabeerawo omukisa oguzze maaso kati twagala basikiriza okujja kubanga kati tulina ebintu bingi bye tukola waba ayiza okukola pads ayiza okutunga ayiza okuluka ebibbo ayiza okukola wine byonna byonna osobola okukola ki okukola noba ng'ofuna akasente nga togenze kukola bintu birala biyinza kukuleetera kuba nti
okaabo amaziga paka kufa kubanga obo otandise okuluka ebibbo abantu bakozesa ebibbo otandise oyiga okutunga abantu bayambala engoye entunga ebitenje engoye biki abantu bambala ebintu ebitunga ekola wine emikolo gibeerayo bintu byanjawulo bingi nnyo kati baba tujja twagala genda mu Busoga region tubayigirize omuzannyo tubayigirize ne benefits eziri mu muzannyo yes sir. Okay, oyo bamuyita mukyala Nasaka Faith ngagezaako okutunyonyola waawe batuuse waawe gye bavudde nawa gye baluubira okubanga batuusa omuzannyo guno ogwa Quadball. Quadball nga nabagambye omuzannyo mupya oyinza okubanga first time y'okuwulira ekigambo Quadball naye omuzannyo mupya era ndowooza gwe wenna ng'omukyala lesa pulesa kwabadaabuuza abamu balaba emiti mu bigere naye nga balowooza nti oba basobola okwefumita naye munnange si kituufu tebeefumita era bazanya bulungi era nga tukyalina omukyala Faith nga kyagezaako okunyonyola kati nawe Faith twagala kumanya omuntu bwe mbanga njagala okutandika okuzanya omuzannyo guno nze nganze biki bye nina okubeera nabyo kuba abasambi b'ebikondi baba ne gloves abamu baba ne punching bags kati nze ayagala okuyingira Quadball nze nga ndi omu nga satuuka wamu mu kiraabu nina kweba naki kaakati guno omuzannyo nga nagambye gwe gwanjawulo ku mizannyo emirala nga twakatandika ozannya guno omuzannyo nze sayina ngatto nalina kinigina kyange kyenatandikiramu ozannya nga nyambala mpozeko sambala twambala mpale kubanga woba ogudde ng'oli mu sikati eyinza okukuswaza oyambala mpale tolina kyamaanyi bulungi kati kinigina kyange naye nga oba weetaagayo engatto tolina kyamaanyi you don't need a lot of qualifications nti gwe olina kuba nti oli muwanvu kyenkanaki guno omuzannyo guzannyibwa n'abampi gufavoringa height buli omu abeera favored in this game so we don't have a lot of qualifications if you want to join the game. The only qualification we need is you a person and you being committed to what you're going to what role you're going to be playing, but there is nothing. Yeah. Okay. There is some clubs or some communities have challenges in discipline challenges. How have you managed to maintain discipline within you as individuals and the club? Yeah. Personally, as a person, as I've told you back then, Nalisi is so social, like controlling feelings. But as time goes on, cause wakola omuntu ekintu ekibi ku kisaawe okwo oba n'okozesa any language etali nnungi nze nganze omuntu wemba nkikoze ntuuka wali wansi neŋŋamba ne kati kino nkoze kyaki ne kikulumiriza ggwe ng'omuntu. So and as you're playing the game tugeze muyina gye mugenze for some match omanyi abantu babeera in case mulimu kuwangula bajja kwogera ebigambo abasakiza basakirize abangola bangoole naye mu byonna byonna bye batuyigiriza mu guno omuzannyo nga tuguzannya era tweneebaza nnyo coach waffe Mwami Mulumba. He has been a good mentor to us. In case of anything, in case akulabe you're going astray, he will call you, he talks to you as a parent. For that, I give him the credit. Era tuyambe ffenna nga team. It is so hard okusanga nga tuzannya muzannyo muli nenyiiga nennema okwezzaawo. Era wemba nyize ngamba nzijukira ebigambo bye yaŋŋamba nemmanya nti okunyiiga kwange kugenda kundeetera kufiirwa nennekkakanya ng'omuntu netunyumirwa omuzannyo. Yes sir. Buzibu ki, what are the most challenging things that you face as a club or as Quadball players generally, not on individual level? Yeah, the most challenging things that we face, because let me say, people, as time goes on, people go on growing up. So when people grow up, they're like, they will find limited time to come and attend the games, what. Kati tuba twagala buli, as time goes on,
oba tugeze buli mwezi tuyingizayo abaana abapya. In case these people abakuzeeko bafuluma obawo abajja mu bigere tuba tulina ababajjira mu bigere. That's the only challenging thing as a team right now. And maybe okuba nti abamu bajja bazannya tebalina ngatto ate nga n'ekisaawe kye tukozesa kyamayinja kuba nti gabanyiga. Ebyo tulina ebitukaluubiriza obulamu. Olumu katugeze abaana abamu bakyatufuga ewaka waffe. Tugeze mba mwinayo tournamenti ate abazadde abamu balina curfew time. Omwana wange essaawa 12 alina okuba nga ali waka. So those are the few limiting factors, though they are not that limiting kubanga administration yaffe etuukirira buli muzadde. Bakola entegeka at least ne bagenda buli mwana azannya mu ttiimu ne bagenda ewa muzadde we ne bamulaba ne boogerako naye ne bamugamba ffe ne beeyanjula ne bagamba omwana in case there is a game they write to you a letter and they also give them a call okuba informinga tuyinza okulwayo tugenda zanya kino ne kino ne babanga bamanyi. Yes, sebo. Okay. Ebiseera ebisinga clubs naddala ku mizannyo gitandika muba n'ebikozesebwa olumu nga tebimala kati bwe ogambye nti abamu bajja mu bigere abamu ogambye n'engoye zennyini abantu tebalina na bishooti yajabuza balowooza kati omuntu ayagala okwakwasizaako alina akola oba mwesobola ende oyinza okuba nga mwogera nga mwesobola era ng'omuntu yenna nga yeetaaga obuyambi sijja gamba nti tusobola okwekwasizaako nedda ssebo tetusobola. Ebimu tusobola obikola naye ebimu tetusobola. Bw'obanga omwana omwe waawe bali bulungi abalala tebali bulungi kati wabaye nga omuntu yenna asobola otuyamba basobola otugabira engatto kubanga omwaka guno nga gutandika batuweerezayo engatto naye nga omanyi nti waweereza engatto mulimu era abatakola abatafuna ekigere kitono nnyo nenga kigere naye nga tweyanza nnyo bonna abatuweereza engatto era nga tusaba abasobodde bonna nga basobola otufunira engatto olumu ebyokuzannyiramu zino shots zibula then hoops bino mwe tuscoringa goals jjukira tukwesa emitayimbwa kati olumu olasobola okujja n'amaanyi amangi nagukuba sikitomera nakubako omupiira kubanga mweyo ring mwe tuscoringa someone can asobola okuba ku the edge of the ring so it can easily break off naye nga most especially ekisinga otutawaanya abaana tebalina nga tuze bazannyiramu byebyo kale nga tusiibula olina akatale ke kakwalagadde okwogerako oba okutegeeza abantu tetukakuwonyeeko naye nga olaba ka mugaso nnyo okutegeeza abantu. Yes sebo bannaye nga tumaliriza neyanza nnyo okuba nti musobodde okumpa obudde bwammwe mwenna abali ku talk eno tubeebaza nnyo okuba nti mulaba emizannyo gyaffe tubasabira ddala mwongerere ddala okulaba and you subscribe for our YouTube channel. Then n'ekirala yenna nga ayagadde wine tukola wine era tusaba mutuwagire osobola okujja ku YouTube channel yaffe oba ku Bagirani Esla Uganda. Okay. Then in case someone yenna nga yeetaaze wine nga tasobola kugenda obanga ayagala kwogera n'omuntu amangu asobola okuba nga nkubirako ku namba yange gibawe 0756 418862. Then akasembayo mu byonna bannaye twetaaga obuyambi bwammwe n'abaana mubaleete twaniriza bonna abaana okutandikira ku myaka 6 bonna tubaniriza gyonna emyaka tugirina abazannya mwebale nnyo. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege yabadde mukyala Nasaka Faith nga atunnyonnyola omuzannyo gwa Quadball. Nange ono sijja kusukkawo mbadde balabe balungi nebaza benkoze nabo omumbejja Luwedde Lilian okubanga abadde ku kamera
kwoteeka ne mukyala Teritenjo Nabukeera mu control room okusobola okulaba nga tubatuusaako ensonga zino zonna nga bwe zitambudde. Enkya tusinkane ku Snap Talk ku ssaawa 12 ng'Abambejja Bikolobere Faida ne Rubodde Lilian kwoteeka ne Tenjo Teddy Nabukeera ng'era batubuulirira ffe abaana ab'omulembe guno, abavubuka abali mu bufumbo, abasuubira okufumbirwa, abali mu mukwano gw'ekimemmete, abafunye heartbreaks. Ffenna ndowooza ye program gye tulina okuba nga twekuumirako okusobola okulaba nga oba oliawo tubaako ebintu ebyenjawulo bye tuyiga ku ssaawa 12 buli lwa mukaaga. Mubeere bulungi, mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.